ate bannayuganda basonyiwa kambawe temulabanga bannayuganda bakambwe ku Museveni. Nze Museveni namala nfuuwe muwi w'amagezi we nangamba wili jangu ompa amagezi mpa Museveni amagezi ne mumusonyiwa mwenna ate nga musiimye weewaawo. Museveni lekanga kuwe kati encha lwa Sande tebajja beerako ku Mande sawa 4 ez'okumakya kola press conference ku Mande. Ogambe bannayuganda mu nsonyiwa emyaka 40 gembafuze byonna byembadde nkola mu nsonyiwe naye ono omwana yakoze obuyo okuba munne ndizayini nzo obukulembeze mbuvuddeko nsaba mu nsonyiwe temunvunaana ekintu neki mbawadde obuyinza bwammwe nzireyo temungoba mu Uganda mundeke wano mundabirire nfune sente z'abakadde 1.5 ogwo nze nja kugukuleetera buli lunaku nja kukuba amini buli mwezi nkuwome 2.5 egy'abakadde ogende lwakitulo olunde ente ezo. Bannayuganda bakusonyirire ddala ove mu bukulembeze ekyo kikole ku Mande byonna bajja byerabira mu nsi yonna obutonde Katonda bwe yatonda abantu bonna tewaliyo muntu mulungi nga munnayuganda. Nze mbadde n'abantu mbalabi teriyo mu nsi Katonda bwe yali atonda tribe ezasookera ddala yasooka kutonda bannayuganda teekamu buli kye bayita obuntu. Weewaawo Museveni tulaba ng'oyagala enduulu, tulaba ng'oyagala emizira, tulaba ng'oyagala ebitiibwa